Enguzi mu parliament muno esusse fenga abamu abalinako ebiwandiiko ebiri hidden wobitunulamu weewuunya n'okwewuunya abantu ba bulijjo bakooye enguzi mu Uganda muno tewali muntu avaayo okulwanyisa nguzi ayigigi atya buti ebitongole byonna ebirwanyisa enguzi babitiisatiisa. Fe mu NUP twakuba enduulu ne tugamba bannange waliwo wano abaawuuta ssupu y'abannansi. Bannaffe bano kye baakola kikyamu mu mateeka na mu buli ngeri yonna. Baatuula bo nga bo ne basalawo okwegabira ssente mu nkukutu. Kaakati kano akasiimo k'abannaffe kateesebwako wa ye abaffe bali bakayingira mu ofiisi nga bakamalamu emyezi nga n'omwaka tegunnawera ne batuula ne bagamba katwesiime. Mweyanza ki mwesiima ki nga temunnaweza na mwaka soke tujje ebyobufuzi mu nsonga zino ekyakolebwa kikyamu. Tosobola kubeera mubaka wa parliament ng'ogamba nti olwanyisa bitongole bya gavumenti biryanguzi kubanga gye gimu ku mirimu parliament gyekola yena ate n'olabikira mu kulya enguzi. Kale tulina okwekuba mu ttooki nga ffe era nze nkikoze ku lw'abajulizi bano. Abantu abakubwe twandisubye tumali kati yennaku nze mbadde mu parliament kati nze mbadde mu parliament kitibwa baby ndi mu baby class nakayingira parliament kikwasa ensonyi ng'ate nze baby ntegera ebintu okusinga basiniya abansookayo nga bansi bange okiwulira era abantu b'entebe njagala nze kubeebaza oba n'okukakasa nti balonda omuntu omutuufu kubanga nze kakembo naye nga by'oyogera bye balowooza be bamanyi naye nze kigwe n'okukola mulimu ogwantumya kubanga munnantebe mba mumuswazizza senga ntuuka mu palamenti ekola ebyekijingi era ndowooza bannantebe tebeebuuza lwaki banteeka nnyo ku komiti eziprobinga ababbi na probinga ababbi eza covid n'ekikola bulungi tebatera ku probe era ya NSS kitegeeza ntebe yaweereza substance mu palamenti afa ku namba nze siteeka busungu mu kusalawo kwange ne bamuganda wange kikola yajjange yakinsomesa banga yajjange ali mukulembeze nakulya mumaka g'abakulembeze yajjange ali mukulembeze yaŋŋamba kakemo ng'obudde mu ntebe esalawo judgment wewalanga okuba omusanyufu ennyo wewalanga okuba omunyiivu ennyo wewalanga neweetikkula ebikunyiza gundi yanyiiza gundi tambuza gundi alina akabina kanene nze ansinza gundi mweru nze ndi muddugavu ebyo soka n'obyeyambula olwokukola okusalawo ng'oli wakati problemu gye tulina abantu baffe basalawo either nga bali excited oba nga balina obusungu oba nga balina ebisajja ku mutima gundi olwaki avuga emmotoka etalinga yange alina okuvaayo nga bwe busungu bwaleese okusalira munno omusango agenda okujjukira bambi ng'amulanga bwemali naye nga amaze omwonoona amaze omuttira ekintu amuttidde erinnya naye nga abadde amulanga bwemali bwe buzibu tulina mu ggwanga. Seddo Sekikubo siniya wange abadde mu palamenti emyaka mingi nga nze ndi eyo ntebe aswadde nnyo bw'alaba ng'atenza obwa baby class ng'ategeera okusingayo wa P7. Yes era bannantebe abewa bamundula mugambe ne yeggwe abali siniya gotosobola kumanya nti budget mwe mwagiyisa nemuteekamu ebyo byoguma kati era gwe mukutegeerako nga Sekikubo emyaka gy'obadde mu palamenti tokitegeera nti process eyisa budget eyita mu komite ezukka esatu ennya ne process sasula omuntu yenna ng'abadde wakusasula eva wakiraaka n'asayininga sipiika n'ataka omukono ne bigenda mu miso ya finance bigende mu Bank of Uganda. Bank of Uganda evere ku treasury eweereze kakembo sente ezo process eyo yonna abo bo babuusizza onoobayise obabuuze bano bona babadde balina okuyitibwa kubanga bw'obigamba nti ojja kuyita nze kakembo awadde omutwalo naye nga mpadde sente omuyise kumubuuza kakembo mwadde sente zaaki oba ofuuse ekiso kya mbuzi alekerera omussi n'otunuulira omubaazi kati bannantebe beesiimye tebalonda omuntu ali obujakiti tesagala kuteeka busungu mu kusalawo tujja kuswala webale nnyo bale eddala gwatwaba ku motion media awosinza okuba ng'otulaba wenna twagala okwaniriza nate mukulu abadde ambuzeeko nekyadda kyansanze wano empewo z'abajjajja zimuleese nga zimugamba omwana wamuleka wa akati tuli wano ku Masengere kizimbe ekisinga obukulu mu ggwanga lya kino Uganda n'Obuganda tugenda kwogera ku nsonga 2-3 okulaba nga tubatangazaamu okubigenda mu maaso mu ggwanga mu palamenti ewona bingi ebigenda mu maaso tusookere ku nsonga y'okuba bakomishona abagamba nti baalya oba baawulira ensimbi z'omuwa omusolo ebintu ebyo bituuseewa nakulabye gw'omu kubaagaanisa yininga
ekyanganyisiza okusayininga kubanga siri mujega kyokulira abantu ba Ntebe kifo kyenkiikira kya bbeeyi abasajja abayivu bali mu kibuga kya Ntebe olwenkola ekiswaza mbaswaza kibuga kya Ntebe abaka ba palamenti banonda palamenti ngendeeteese kyokulira mpise budget ngate banneesiga nti musajja mubazi wa bitabo so netegereza nnyo figures kati mu budget nange we neefuumulira nfuba nnyo okwetegereza figures awo wali obukugu bwange kiswaza nnyo okulabusanga abasajja abakulu abaka ba palamenti abakakasa abantu ababalonda nti bazze obboogerera n'okubayamba okutematema budget ate okwekuba jje okuba endoko abantu okwekuba endoko tufuuse kiso kya mbuzi tutunuulira omubaazi ate tulekera omusi bw'otunuulira emitenda budget muziyita obukiiko obw'enjawulo palamenti simanyiko budgetary committee ate simanyirigo committee ate nebijja mu palamenti babo mu finance babo mu ofisi ya pulezidenti teako mikono n'okusasula bwe kuli bano abasasula bakiraaka ba palamenti bajja bintu muli mu budget gye mwayisa ne babisindika paka mu finance naweza mu bank of Uganda okutuwa okusasula kakembo sente kati ke bw'otayiza nze kakembo nonga nze ndi mubi ndi mubbi nga process eriyo nayo nayo ogiresa ebweru oba ofuuse ekiso kya mbuzi olekeredde omusi kati otunuulira mubaazi bwebutaba busungu bungi oba ssanyu lingi oba fitina n'obutagaliza banno byebituswaziza nenge olinagamba gundi mulwana kubanga yakola bwati gundi lwaki ampitako ebyo no birimu ne mubika gye tuva tusanga ne mukikanga muganda wo taata omu maama omu naye ng'akulinako obusungu obutategerekeka gundi lwaki ampitako gundi lwaki avuga emmoroka nga sigivuga abantu bagenda kubasawo n'aluka muganda wo lwaki jjajja gundi byakwata ye ebibye bitambula nze lwaki ebyange naye ng'aluka muganda wo so eyo obufitina n'ennugu gye tuzaalibwa nazo bwe bulabe bwaffe obutwavuwaza n'okusembeza emabega nze ekyabumbuusaamu jjajjange yansomeza ekintu eki yagaliza ofune otiyagaliza munno omaliriza oswadde nga bw'oswala kubanga tubabuuza bonna batagitinze mpuuga tuyita kaja mpuuga kati olaba alinnya pula alina gyalaga kati tumukube tumusse ne bava ne kumulamu nosanga n'abantu yo mu byalo gye tutambulira mpuuga yalya era milioni 5 obuuza yali enguzi enguzi ogimanyi enguzi bagikuwa tonnakola mulimu kakati ono bamuwa ng'amaze n'omulimu ne woofiisi amaze okuwandinga ova fayiro bamuwa sente banguzi abantu balemeddwa okutegeera ekituufu kati ffe abavayo okwogera nga tuwolerezanga n'oyo kati yalya n'oyo kati awolereza oli akwiri n'essimu kakembo lwaki owoleza mpuga biveemu ne mubuuza mpuga ofaaki naye gasaba kubivaamu mpuga nze sula masaka nze ndi wa Ntebe naye gwe ofaaki n'omusajja wa Katonda ate omwana wamu wa Buganda baba omwana wa Buganda Mukama amuwadde amagezi asobola okwogera ensi beemuwulira tumuyambeko obuyambi tetukoma okulera abasajja ab'amaanyi mu Buganda nga balinga 3 ge maanyi ga Buganda bwe tubamu ne Kyagulanyi w'amaanyi ne tubamu ne Bampuuga ne tubamu ne Basekona ne tubamu ne Bamuwanga Kivumbi ne tubamu ne Bannambooze tumanya Buganda erina abasajja abalyolereza ekya nga ffe tuvuddewo Buganda yeetaaga eddoboozi mu poetesi wa Uganda owawamu ne bw'otaba Abaganda nga babujja Muganda munnabwe tebagala Musa enkya bajja kunenya Abakiga ng'Abakiga batufuze naye mmwe mulimu gwakula mutya oddeko Museveni ng'alangira Maama Mbabazi oddeko Amaama Mbabazi ng'alangira Museveni oloddeko Besigye wadde avuganyiza Museveni emyaka 25 ng'ayogera ebyama bya Museveni kati ffe abaana ba Buganda tubadde ki ffe twekuba ffe twesika tulina obulwadde obutaagaliza enge kyabulabe nnyo mu abaana ba Buganda mukyejjeemu era ffe ekijjo tukubya nze sifaayo kimuniziyukirako nga nfudde yes kulwa Buganda kubanga kinnuma we need a voice twagala eddoboozi ng'abaana ba Buganda mu byobufuzi bya Uganda ebyawamu mpulira eddoboozi eryo nga limu abasajja nga ndaba Kyagulanyi wali ndaba Mpuuga ndaba Sseggona ndaba Mwanga Kivumbi ndaba Bannambooze kubanga basiniya baffe osaba nga naffe tujja tuba tuyigiriza nga Buganda ejja kuba n'abasajja n'abakyala abaligyogerera enkya naye buli akula gwe mukuba buli asula gwe mugjayo buli omu olebanga oli asanga naye mukyalo ayogeza busu Mpuuga yali afeeyo era Mpuuga nomubuuza Mpuuga yali aki bawa ssente bano bakadaaga empitirivu ng'ate bakyafuna n'emisaala eminene simanyi ba Moses Kigongo basekandi aludde alina emmotoka wa advisor bwa president alina ne security alina n'office wali ku Kingdom bamwongeddeko emmotoka namugamba waliko ne vice president waliko ne speaker nomwana ya speaker waliko ne deputy speaker abo taboogerako bali ku mwana wattu Mpuuga yafuna miliyoni 5 tagwana mmotoka evugwa muntu ategeerekeka okitegeera so tulina obulwadde mu Buganda obw'obutaagaliza n'okwesikasika okwo okutakwa buli butampitako gundi agenda atya gundi tagenda netwezembege nkya ne munenya abanyankole bakuuma ebyama byabwe njagala okwebaza abanyankole ku leediyo kuno nze ndabye Besigye avuganyiza Museveni kati emyaka 2 mweki Besigye tayogera nga kyama kya Museveni
nalabako kwa mama abazi nga avumaga tamuyisanga mu maaso tamogerangako kyama kya munsiko ne mu 7 tayogeranga kyama kya mbabazi ne mu 7 tayogeranga kyama kya Besigye nenga bali mu nsukaba ng'omudokita wa munne nefe mu Buganda lwaki tweyabya ne tweyambula buli wamu myaka ebiri ne mweyambula ne mweyusa ate ne mwewana ate mwe bannamawulire n'abasajja baffe abo bafukusoja abali okugurawundi abalonzi baffe babuukira kyebatategeera tebannakyebuulirizaako n'alyoka avuma munne n'alangira munne ogenda omubuuza naye okimanyi nange nakiwulire okakkana ng'oyonoonya ebintu bino bitwalawo ebyobufuzi by'eggwanga nga twolekedde akaluka binyiiza bunyiiza bannayuganda muzaako binyiiza bunyiiza bannayuganda era ndagula nga ndi wano ndagula oli wano omanyi bwe tutatereera nnyo ffe ab'opposition mu Uganda 2026 tugenda kufuna kye bayita the worst voter turn up in the history of this country. Tugenda kufuna ennamba ekyasinza okuba entono eyenyigira mu kulonda kwa Bannayuganda. Bannayuganda banyiivu okusuka nabuza balaki ngenda okundomba ka parliament nga sina malagala mu ddwaliro amasomero mabi enguudo mbi nga bali bagaba mu simbi nga bwe baagala bagabira abantu without objection. Kati oli akedde ku makyalo najja osambye omudde nga Yusuf Osman si Apollo nsonyiwa erinnya lya Apollo naye no Yusuf Osman ng'agenza akugamba anyumya ebyali okunyumira ku parliament ng'adibetingira abantu bewaabwe tebalina ambulances tebalina malwaliro tebalina masomero enguudo mbi byalina okuwulira ku parliament abeezi wano ku CBS n'engeri amaze okuyisa ssente biliyoni 5 bagende baziwe mu wanga bamuwadde ssente yalidde nefe tulina malwaliro kati ku parliament tulina obuyinza okulemesa byonna tuwa n'ensonga bwe bigana n'owandika ne minority report yes amakulu gonna mwegali tewali n'omu ati mugambe nti waleeta minority report muwaka kati naye kati kosoose nosayininga osayininga ekipopola ate nga guwayisa olaba abantu afe abali eyo abatulaba abalonzi baweddemu amaanyi babuuza bantu kikaaki abatusindika mu palamenti ki ekibatwalayo bagenda kukola ssente bagenda kulwana ntalo zaabwe kiki balwanira bannayuganda balwanira mbuto zaabwe nze bakati embeera y'abamafiarism ku palamenti naye esenza okuziba abantu amaaso kankuwe ssente nvumira gundi mbadde njaba nnyo muno mwe bannamawulire oli akubira essimu otampaayo ngenda kukuba ng'ogereko kino otampaayo ngenda kuwayiriza kati embeera efaanawo gundi bweweeyo ssente otamuwa ssente agenda teekayo bbiiru akugjemu obwesige kubanga okoze ensobi naye ng'omubuuza gwaleetera munno mukuba gw'oli kirini nze kakembo ndi kiri emikono gijjuno badde mu palamenti emyaka 3 bayinza kweta bujulizi nti nalidde ssente okitegedde naye abo bazekikuba abo baleeta enkya neggulu balina ebizibu byabwe balina ebizibu byabwe ate bwasiniya baffe balina ebizibu byabwe kati yabuuza okunoonya obwenkanya yangu nemikono egiri naffe tujja kuwekiti naye bwejana nnugu naffe twangubanga olina gwolwana zisobola kukkirizibwa kuteekwa mu katonda kakulwana ntalo zaabwe nafunyamunakwasitulamu wakatula yaŋŋamba yagaliza ofune bwensanga mukama akusitula gamba mukama nawe bwomusitudde nange nositula nesuwana ate kujjayo gwe ate nyangu tekisoboka osooka oyagalize munnaasu mukama nawe osaba akwagalize kitegeeza ebyobufuzi bya Uganda 2026 abali kutolukanga biri very unpredictable era mba nkulimba nakulimba batuwuliriza kwogera bibasanyusa mbu mbawaane nze ndi musajja manyi nyinza n'obutadda mu palamenti enkyanga nange bankubya akalulu abali nkuba akalulu bali ejjusa bamaze kunkuba akalulu kakembo yali mutuufu twamukuba naye yali muki naye nga kirire bantu bangi bagenda kuluzinga akalulu tugenda kulwana mbokuso ozanga oli ali ku TV kakembo naye yali lwaki awoza mboka nomuga naye kukabuuko ze siba masaka tunyonyole kikyakoze ali desente yabbye nekigambo okubba kumugamba kadi fenefeni y'okubba tasobola ginnyonnyola okiwulira so tulina obuzibu mu ggwanga lyaffe nti abantu baffe ebintu ebirabanga balina obbiraba era nze ndaba 2026 tugendagenda mu kalulu ne bangi bagenda sigala waka ngakaluntwala wakulonda nolabiki ne unity yennyini ekyatulema munauganda alonda ayagala kulaba muli wamu mumuwa essuubi tuno omusajja agenda bemba temuli wamu tona bwogenda mumatiza omusajja ojja mutwala oba yakulema okutwala 2021 ng'ate mwali a little bit united naye kakati oli awo FDC erimu bwayeeri ekiwayi kyakatonga kiri eri ekyanajjanankumbi kiri eri akati NUP yange gyenjagala ennyo naye ebiriyo biwulira tewali gwolaba buloko saagala bigenda mu bya DP ebyo bizibu byabwe nekyenjagala okugamba nti Bannayuganda badde alina essuubi mu NUP ngagamba NUP egenda okutununula naye kakati NUP owulira buli omu tayagala kusonyiwa munne muno ebyobufuzi osonyiwa munno oyiga just learn to accommodate your friend oba mubi oba mulungi mutambule
bw'otaakomodetinga muganda wo ne mweyawula ate buli mwali proud bwebatoze wange nange sijawoza tambuuza nange simubuuza bw'atankola kino mu byobufuzi olwo weefiisaamu katono olw'obulungi bw'ekyawamu kakati nawogera kumakyalo ogamba kakati bannange mwabali mu kulwanagana tugenda kumalira wa kati onakubuuza oli wapuka oli wakyagula nogamba katulaba mu nupu yaffe eyawamu ate mutandise okugjamu oli wagundi oli wani ndi wa NUP ate nga njagala tubewa abasiru n'abagezi bonna njagala tukole ki ababbi n'abatali babbi bagende tuwangule naye lyajeraga gundi agende takugasa oyo talina kyakugamba geno nga ate gwe bw'otoolako ofuna amaanyi kino tekiwa NRM amaanyi bulidde balangire n'ekikwekwe mu Kampala okole NRM barogo wangi balogo bagenda mu nnyanja kati basiwule bannaye kubanga okuloga omuntu abadde agenda okujja mu buyinza n'atandika okukola ebyekisiru ng'amaze otuuka ku nyama bwati oba mulogozi kulimba bannaye kati basiwule nze nembateka mu matembo betwogedde okiriza nti balogo simanyi netwagaliza nuwunya omusajja ono nakuwa omukisa nuba ngaogera otuka boti ogule ekyoyagala buyinza tubulina Museveni akaddiye tumukubidde emyaka tukatala okuba Museveni nga mukyalo kyali mukuvuka kati ali mukiranamu eki agenda namuggulu atasa n'okwerangirira ngenda muggulu wabadde bagenda okulya obuyinza ni mutandika okulwana tosemberayo abasubuzi batumiddeko mwebale nnyo ali mutisanisa Pulezidenti Museveni naye twagala okubagaliza